Anko Chirich. Kurubija ne timu kusanze olukiiko lwatandise awo munsangidde mbadde nyina ebigambo byenkyayisaawo mbategeeza nti ng'omukulembeze tulina ebitusoomooza bingi naddala ffe abalondebwa ekibiina kye tukkirizaamu n'omukulembeze gwe tukkirizaamu si yali mu bujjuvu ebiseera ebisinga abantu ba bulijjo baba balina bingi bye batusubiramu ng'abakulembeze oli awo abamu ebibayinza batuuka n'okuba nga badduka mu bitundu bye bakulembera ne badduka mu bantu baabwe naye nze bensisinkana ennyo bye mbadde nga njogera nabo bammanyi nti sijja kutya abantu benkulembera era mbasaba nnyo mumpe obudde nkole ebintu mu kiseera ekiki muwulire miliyoni 5 ezo ziri mu paalamenti akawumbi kamu ku miliyoni 7 obuli awo abaazitwala balabika balina puresha nga balina bye baagala okusanyusa naye nze bwe mbadde njogera nabo mbadde njambaka mpe mu budde ebintunuulidde bingi mukimanyi twalondebwa abakulembeze era bangi ebiseera ebisinga nfuna okusoomoozebwa mu buweereza bwange nti otuuka nga n'abakulembeze abandikuyambyeko tebasobola kukola ki kuyambako so nensalawo mbikole nga mbikolera ku peesi yange kati abantu namwe gye muwangaalira ebigambo mubiwulira peesi yange naye nkikole bulungi nga munnankyukakyuka era nja kubeebaza nti tusobodde okubeera bagumiikiriza ababadde boogera ndoza omunaddayo mujja bagamba boogera si bulungi omuntu oba omuwadde obukulembeze muleka aweereze bwalemererwa bw'alidde okusaba akalulu omubuuze kye yakusuubiza kyatakola ki kyatatuukiriza siri omu ku bakulembeze basuubiza ne batakola ki bamanyi kyabulabe nnyo nti oli ne bw'otuuka n'onkaka ng'oyagala okinjogeze nga ndaba tekiri mu busobozi bwange gambe tusijja kukola ki funya nnyo okusoomoozebwa awamu mumuli najja nakutukira kinnoomu nakugamba kati nze haji alina kapiki kenyina naye nanyiniko yakatwala njagala ompe piki kane muganda wange nze ndi muntu ki enjala wetule constituency ono olabe stage mekeza piki eziriko naye kirala buloza bameka abaagala nze mbawe piki singa natandika programu eyo ga nti gundi azze muwe ne gundi azze muwe tolaba nti kiyinza okunfugira ekizibu ennyo era ne mbagamba nti kyensobola bwe mansuubiza gurupu nga bwe mbaganye nti muli wano gurupu sizirinnya ate zonna za nsonga oza ntegerekese buki bulungi tulina obudde butono
neze ngenda kubebaza olw'obugumiikiriza n'omukwano kuba nze mukulembeze ndowooza atannaba kusanga buzibu mu bantu bempeereza ebiseera ebisinga buli wembasanga kubanga abasisinkanye ogwo era omukwano ogwo nange ndi mweteefuteefu okusigala nga ngukuuma nga tutambulira wamu olw'okuba nti tumanyi nti waliwo enteekateeka endala eziriwo ez'ekibiina olwayo tuli ne pulezidenti waffe mukono ngenda kukwata aba team leaders 4 nga bwe nasuubiza piki ezo buli gurupu erinako piki ki emu ngenda kufunayo ba team leaders abasooka abavudde Kawaala nga wembeeraawo omumanyi akulemberawo waliwo tiimu ey'okubawalakata mugema wali owababijja obabeera namwe mugenda kufunayo omuntu omwe ayogereyo buli omwe eddakiika ekinene nnyo 3 waliwo tiimu ey'abasajja bakulu ne bakyala bakulu kulemberwa abwaliwo sinakulengera nanti mwenye namwe mugenda kulondayo omuntu omwe agenda okwogera ebigambo byammwe then waliwo ne baganda bange benakula nabo abamu bato bange abamu twenkana nabo emyaka abawalinga ewaka we banzaala nga ku good times nammwe mugenda kufunayo omuntu omu ayogera ebigambo byammwe naye mbasaba tubiwumbewumbe tusobole okuba nga tumaliriza ensonga zino tusobole okuba nga so nja kusaba tutandike banasambuza bogenda okutandika ab'e Kawaala eno gyembeera ani agenda okwogera abugo ogenda oyisaawo ebyammwe ebya ttiimu eyo then werondemu then vije mugezi okumikolo mukulu oyo kale bannange oza samutandika then naye mubumpimpi okubamba buulidde enteekateeka enyinyisawa kubanga tukulindiridde akaseera kawanvu olwo mwami babadi twebaza nnyo mu mitokeze okutusinkana lwakuba awonali wabadde atandika okwogera agambye alina amitikizaali era atusabye tukwesa obudentono okumwebazibwa okwogerako gyali naye kyemmanyi eno ntandikwa agenda sigala kumiitinga era bingi tujja okwogera naye bingi birina okumugamba wabula nga bwali bizi naffe tujja kulanga dda nnyo onali mukisinga tugenda sigala nga tukwatao tugenda sigala nga musizaako nnyo bassebo ab'ebitiibwa nze Ssekyanzi Luba lwa Mbuzi omuluŋŋamya w'emikolo okwanjula emikolo yonna egy'ennono aje okusoka kwa byonna nsaba okkirize twebaza ekitibwa Allah kyakutukuumbidde n'okutuusa olwaleero bwe kibadde kiri mu sitaani nsaba tukubireko Mungu waffe mu ngalo ez'amaanyi ne Haji Kawalya nze byange bigerako biwanvu muko naye ngenda bitemaatema Haji ndi musanyufu naye ngenda kwebaza muto wange ono Mahadi Sali vije yimiri obire ku bantu obutali musange Haji kyakoze tekikolwa mutiitiizi tutambudde ne bakama baffe bangi abakulembeze bangi abamu ne batusuubiza ebintu bingi ne batatuukiriza twongere Haji engalo ez'amaanyi Haji tubadde tugenda kubeera disappointed singa tetukuŋŋaanyeeko naawe mu mbeera ya bweti oba ey'okutujjukira nga basolidaabo nali njogera ne muganda wange Ivan Kigere gye buvuddeko emabega ne bwete ne Mahadi oyo ne muganda naye nga twayimirirawo nnyo Haji atukoza atya Haji atwerabidde ekyamazima bwe wali otandika tewatusuubiza nti ngenda bakwatira kino mbibawe naye olw'omutima gw'omulungi owulidde naawe nga kikulumiriza nti naye bano abaana singa naava mu bukulembeze buno nga sina kyembasudde kinaawulikika kitya sebo bwe bali kutwagala ngenda kubasaba ekintu kimu kino kyakoze kikoze lwa mutima mulungi era nga takakiddwa nsaba naffe twongere okumwagala ng'omulalu bw'ayagala kasasiro nsaba twongere okuyimirira ne Haji gye tuwulira gye bamukuba amagye amavundu ffe tusale amagezi okulabika nti tumulungi yakubanga ffe alina kyatukoledde
abasinga obungi kuffe tuba twagala abantu naye bw'owulirayo ng'ate oli atandise omwogerako akabi gwe wadde takakkolangako ate naawe n'oyongera okumetta enziro. So Hajji waffe tumwagale tumulungi eri abantu ate twongere okumusaba kubanga musajja mugabi. Ekirala bino ebidduka Hajji byatuwadde baganda bange nsaba tubikozese bulungi. Atuwadde ebidduka mu mutima mulungi n'ekijja kubeera kya nnaku kya kusaalirwa ate nga tukomawo oba nga akomawo gye tuli ng'ekyamazima ebidduka byatuvaako dda. Tulina obukulembeze kye tukolera Mugema stage chairman wa Fabineza wali muganda wange Sam ku stage yo timu Babadi ne timu y'abaganda bange eno tulonda obukulembeze obugenda okutambuza ebidduka byaffe Hajji kijjamu amaanyi ng'ayongerako bwongezi wabula ng'ate taddamu buto kutuwa buwi. Hajji n'obwetowaze nze nkwagaliza birungi byereere. Ekirala nsaba otuyambeko ne kuba n'abakulembeze abalala abali wansiiwo oyongere okubategeeza nti bajja kutukulemberaye tebeekweka bakomewo mu bantu tuzimba amaanyi g'abantu nga gali solida. Nze Ssekyanziruba Lwambuzi nsaba Mungu abanjagalire mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sio mganda waffe akola kawalia ate mukwano gwaffe kuba yaira timu yali ekolanga nnene twerondamuko abantu abamu tweteekawo Kawalia Development Group. Kawalia Development Group eyo iri bantu nga 3 twatandika okwesondamu ssente nga tukolera mu linnya lye naye nga si yeye. Twatandika okwesondangamu ssente buli wiki ku kitundu tufunaafunawo kasente tukayiwa ku account ng'omwanika waffe abudabula olugolaba azitubanjanga ababbi obubbi isibya ddembe era n'essimu zivuga waayi nga tukola ki nga toleeta tutambulidde ebbanga era akakawunti kaffe akaliko akasente twamusaba jje nga tukozesa erinnya lye abeere memba waffe nakkiriza era ne gurupu agiriko ekigenda mu maaso akiraba kyetulina kyonna akimanyi ekyo tutalina akimanyi n'empisa embi zetukolera kazimanyi n'ennungi azimanyi ajja afolowinga. Era kyengezaako basaba naye mwenna abaliwa twekolemu bukurupu ensi ejja twambulira ffe tulina obuseere butereko ono oba obumu ekitundu obwo tebuweekakayo naye ate babukomawo waliwo ebbanga lyebukomawo oko ne bakakatukulizeyo 3-4 naye ate obwangu obwagala oluusi tuba tuzaayo baana kati zobange bwazze nga kuddayo baana ku ssomero saakalubiziddwa abaana bayisaawo nga sitegedde kale mbasaba twekolemu gurupu tuleme mutunuulira yekka nekino kye batuwadde sente tutaka zirya buli tulekawo ka akawunti sente bwe zivanga tuseeko akawunti ekyokubi bwe zinaava ku akawunti tujja sobola okwongerako biki endala olwaleero tumulina ekya tetumulina kuba tomanya bya Allah olwaleero tuziba tumulina nga ekya tukola ki tumulina naye tulabe nga naffe twekulaakulanya ng'abantu naye ajja kufuna essanyu kuffe baakulaakulanya amaafu tukwebaza okutwagala okutwesiga n'okubeera nga oli bumu naffe tugenda kubeerawo naffe nakululu inshallah era tugenda kukola nga gwe wootali wootabe nga tugenda kukola nga kuba Katonda n'ensi yawe. Oyanguza ebigambo by'abakulembeze tubiwulidde. Tulina abakulembeze bennayise 2 batubeeramu banyamba nnyo naddala mu kumaakuma abantu naddala ku kyalo kwembeera kuba manyi mu buweereza ebitundu bye tubeeramu biba bizibu nnyo. Nasalawo okutambula mukyala Memono na mumumanyi ekyapasoni w'abavubuka Babadi babawaayo dakiika buli omu 2 babeeko kye boogera bakulembeze ku kyalo kwenva. So kiba kya buvunaanyizibwa kubaleeta n'abalala nandibadde mbaleeta naye ate bano wenviira ddala ekyalo kalate bubisoba ku kyalo kuva bajja gamba nti omukulembeze ekyalo sobola nakolagana n'abakulembeze banne ku kyalo kwakola ki Chairman Sulwani Kobe yankwasa era ntambudde nabo bulungi ebbanga nkola nafuuka omubaka Paalamenti. Bane balamusizza kunyuba Babadi likola ssente era Babadi International High School mujaba nzakulembera abavubuka abo bonna ate ng'era nataddewo ne project kati obanga oli eyo oli muvubuka mugambe leero lukeka tugenda kukola twakuze bushingibbe
tugenda kulwanyisa obwavu. Katusooke tukubireko MP waffe mu ngalo ez'amaanyi. Engalo ezo nze ntwala okusiima MP ne w'okumukookona ku munaana ogw'ekiragulawo n'akuwuliriza. Ekyo tekibangawo. MP watuukira okubira essimu kati nganze Babadi MP nankubira naŋŋamba kunga abavubuka abo mujje waliwo kino na kino na kino oyo aba musajja muki era nga nkakasa omanyi omuntu omutuufu Katonda yamukola ki yamuleeta ye muntu asuubiza n'akola ki ekintu kino mupita kisuubiza leero yabagamba nti nze nkakasa nti ndi kituukiriza era asazeewo leero akituukiriza nali awo naŋŋamba kunga abali mu zooni yaffe era nembakunga paka essaawa ya leero olunaku mulindwa leero tuwebaza nnyo tubaliza ddala kino kyokoze nkakasa kino kyokoze kwe tugenda okuva ate naffe tugejja kabadde kapiki akamu 15 era muganda wange nga bwayogedde ekibiina kintu kikulu omuntu nga tateresita so wakulaakulana nze manyi kino bwe tukikwata kiba tuwadde kati kigenda kutuyamba okufuna ekinene ekikola ki ate nga gakyali mabaga ye mupi bw'anaalaba nga tutambudde bulungi agenda kututuusa ku kikola ki sigadde amanya n'eddoboozi Babadi ssentebe w'abavubuka Kawala zooni tu ate kansala tuvekaaga erinnya n'eddoboozi Meme Tebikula Christine Kawala zooni tu Gandhi Secretary for Protection and Environment. Atolimu omulamu. Bane mbasanyukidde mwebale nnyo mwebale ddala kwagala Hajji. Kuba bannange omuntu atakwagala ne bw'omuyita nti jangu olye agizira ne mwekubireko mu ngalo bane mwagala Hajji. Sebo Hajji Mukama ye mwebaza kululwo olw'okutukwasa gwe. Omuntu ayogera kyogenda okukola aga atuukiriza ky'oyogera bane tumukubireko mu ngalo tubadde n'abakulembeze bangi tubalabye n'ayogera n'akusuubiza ensi n'eggulu n'atatuukirizaako wadde akatono naye bannange ffe baani ddala nga tukuŋŋaanye wano buli omu ng'ava kusaka ng'atusasizza ye Hajji mwebale nnyo manyina byakwogera nze mwe njogera nnyo mba njagala obanzina amazina naye leero kangume sirina kye ngenda kukola bannange Hajji tuliraanaganye naye ali ku kyalo kwe tuva togenda muwulirako nti ayina embeera gy'ataddewo bano abantu olumu temutuleekaanira temukola ki togenda kiwulira wa Hajji lumu natambula ekiro banaye ngenda okutuuka musajja musiraamu bano bakutte emyenge bano bakutte ki banywerawo okukikomera nembuuza ali gyali nga gyali naye nga tabanye naye ng'ate osanga nga omuntu omulala nakulawo n'omusango n'agamba baneekaanira ate ne guwulirwa kubajeemu naye tabafaako webale tukwata ng'abantu webale tutwala nga oli wamu naffe oli muffe bane Mukama akuwa omukisa kuume Mukama akwakiza amaaso go akukwatirwa ekisa Mukama akuyimisiza obwenyi bwakuwa emirembe njagala obategeeza enkola eno ebaddewo era sikwe tusoose okugaba ku pikizino ebimu ezibadde nsanga n'abanninaanye tuwulira obigaba eri onina agaba muffe kakauli akyogedde nembafiisa naye munaye tekuba kufiisa kubanga tubeere bamazima nti mwabaninaanye mulina ate mbadde mufuna emabegakaawo wabaawo ensonga eziriwo nga mwangu okuntuukako seera ebisinga abandi ewala kubalwawo kukola ki naye mmwe abaliwo tiwali kakoona nesiraba ttiimu ezewange kantegeeza so mba nkikola kyabukulembeze era kyemba nkola ekyo kiba kyabukulembeze naye bwena komitinga naye nga ati kino ngenda kikola omutima gwange kikoze kibaddemu era waliwo omusajja waffe naye munankyukakyuka munnaffe pedoli ababodaboda mumumanyi tukolaganye naye era naye njamumwebaza
okuba nti project eno ebadde nnene era ebadde entuddemu n'ekiseera we tutuuse naye yasobodde muyitiramu ne tutambula naye tutambudde naye n'okutuuka okuba nga akufuna ekyezo kubanga ali mulimu gwa piki era nammwe abali wano mumanyi nti oli mwesimbu esimu yose ogimuggyako njogera ku kyobwesimbu mutegeeza kyenkola ki osobola omuggyako essimu ye olina programs mu maaso ne mukolagana naye ng'okolagana naye awatali nze era ekyo kyo nakyo ngenda kimekinga kiriya waliwo oli ajjako era nti njagalayo bwenti nja kukola bwenti kikulu opetoli ono waali naye naye nja musaba engeri gyali munakyukakyuka ate chairman w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform mu Lukago Gonna Mirembe Bakuli wa office we yerimu mu Lukago Gonna Mirembe Bakuli eyawula ne Nakulabu nja kusaba ssebo neebalize ku baganda bange bano olw'omukwano kuba tuvudde wala bano boolaba tebantegedde nti nga ndi mubaka bandabako nga nkyabeera ku kyalo abamu tuyinza okuba twakwanako nabo abawala be bamu abamugenda tetwakolako nabiina kakati abamu nasamba nabo omupiira n'ebintu ebirala so nja kusaba wanebalizeeko ate naawe era otukiseba otunde bizinesi yose Mirembe Bakuli ow'enkyukakyuka era nga nkola omulimu gwensinga okumanya ndi muvuzi wa booda eyo nakagivugira emyaka 10 stage yange bagiyita Kasementi stage esangibwa awo ku Nsibambi road nze vice waayo naye nga bwomanyi mbwobaako ne ka business kokola ki nayingira omulimu gwa boda oziga balooni era ndi mugabi wa looni nnyo ndowooza mu Kampala kwata kyakubiri oba kisooka okugaba looni eza boda era ne bwekuba otambudde amakampani gonna buli kampani we oba tolabye nze oyinza obutayisaawo ki ofisi yange esangibwawo kweyo kalina fulaati ezo pikinze ngaba za sako sigaba zile zirimu bamanerenda ebyange byakukkaanya ne bw'oba ozze ng'embeera egaanye tusobola okukkaanya ne tukola ki siri nnyo mbu neetaaga ozimba kalina eno mu nnaku mmeka nga bwe muwulira zi kampani zemumanyi ezaaki ez'enjawulo mujja ne tuteesa ne tukola ki tumalisa neebaza honorable ono nze nali musajja wa DP naye nalaba nga mutuufu bwe simwegattawo ku nkyukakyuka ngenda sigaleyo baki neŋŋamba alina enzikiriza nemwegattako ku nkyukakyuka nalaba muvubuka myaka 34 bwe siba mu nkyukakyuka mba nseeta omusajja nemukola ki ate munene nenfuna omukisa nenfuna ekifo kuba muno okuba kiyamaani Gonna Mirembe Bakuli owakkuuma si kyangu manyi kuno omuluka mugulaba gwa kalina abantu abo balaba si banku oyogera babulira amazima noyogeramu olulimi lotalina kukola ki mulimu university mulimu kyakyo tuja ku kyakyo Namirembe nebakugamba no waliwo abalonzi omutwalo kutya naye nga tulaba gye bakola ki naye guno omuluka nze manyi ngusobola era nkakasa honorable ngenda kumuwanguza bulungi nnyo ngenda kumuwanguza buki kuba nze neekakasa mu Namirembe Bakuli guno omuluka nze ngusobola kuba byengukoledde biki nebaza bamemba abazewa mufunye obudduko honorable nze namuwadde ekifaananyi lwaki teyaguze bajaaji bannabyabufuzi bagabye bajaaji naye abantu bazifunye ngenda babuulira ensonga lwaki bagifunye ogenda giwa ono kiyo buli wanaayita bw'anaalabamu nga sente zimuguza ajja ttunda wiiri kuba biki eyo ezze kubakulaakulanya si kugitunda
Piki eyo giraba sikakasa wano onda ngabakozi ba boda mbakakasa onda simanyi kyuma yogenda tulina kyogi muyingini awo sikakasa olina obusobozi obugenda ogiyusa muyingini bwefuwe kyenekakasa piki eyo ezze kulaakulanya bibiina byamme eyo piki emu omwezi okwetera emitwalo 3 mu emeka bane bwoba n'emyezi 5 zirese sente ezo zigenze kwakaawo ze ndaba waliwo enkyukakyuka egenda okukola ki twamazima tusiibwa bannaffe nga tugenda Masaka akawunti oba ayinkaaga tekyetagisa mujja okujja ne mutula mu posta ne mugenda malirize ki ekyo ekizibu era kyoba olaba onda ze zaabagabiddwa zino bajaji tuzimanyi enkya tujajiwa baagibye ngono gwajiwadde nyini yajebbidde naye tejja kubbibwa weenagendera okubbibwa ng'era akawunti eriko miliyoni meka oba 10 neyanziza neyanzeege nebaza honorable okuba ow'omutima si byangu abakulembeze bangi waliwo akoze wano meseji piki eyo erina traka bamemba mulabanga piki temugirabako nga mwagiwadde omuntu ngenda bawe enamba yange yaki munkubire nja kumanya wekali ngamba akulira ekibiina gwegenda awo wansi awo wekali kakoze eki kati nembasaba wana ebintu si byangu onalebo muganda piki ezo muziraba ekigambo miliyoni aga oziteeka mu bantu si kyangu wano abakulembeze twabeerangako n'abakulembeze timu abawulira nembasaba tuteekemu amaanyi naye Kawalya twongere okukunga abantu bawagire Kawalya Abubeeka tusaba ekisanja ekirala kukikola ki nekyakula kimutiko wana etweyanziza ebigambo byange mukulu yabyogedde ate ekyomukiso mulungi nkakasa abamu mumumanyi munnammwe mu mulimu gwa bodaboda ababuulidde ensonga lwaki twatuuse ku ekyo kamwe mbagambye nti si gwe mulungi okusoosoga abapiki tuzigabye naye era tuzifunyemu era okusoomooza kyo omulimu gwammwe mugulimu naye abamu kummwe si bangu nze nasookera ddala ogaba kuba zaali oba piki zaali 5 naye zaali bajaaji ezo nagenda ngaokuwulira baagijjeeko kino Mugamba stories bijayinza okunjulira waliwo banakyukakyuka banafu benaziwa ababeera nekyagulanyi naye nga baffe bamuno mu constituency mbaga kati mujja kukolangayo tukogenda muwaza ekibiina amwina kyemuyina naye essaawa zakati bwebaga nti muzirete muziteeke wali wakuyamba ne bagireeta ogitunulira nenako ekwata naye enkola yange okwawukanako ne benadira mbigere omukyala yaliko mubaka wa palamenti sigamuyinamumanyi yakolako enteekateeka bweti ensobi gye yakola neyefuula nti muwozi abawa epiki abaana nga 40 baafuna epiki mukwetola constituency naye kyeyakola naga nti batereddeko emu kitundu ezisigata ojja kumujja gimalayo naye twagenda omaliriza nga ate ayise basajja be nga bagenda baziwamba bazikola ki omutima gwange nga akangabe ekitono naye nga nkigabidde ddala kati mmwe nga bwe muzza wano nga muli wamu saagala muntu yenna agenda kujja kunkompulengera ku piki ezo kuba nzibakwasizza tewali agenda kujja ne wamefodoli ajja kutwala motoka yange kale bw'anaaba sente nga nze nduddewo okumumalayo kubanga asigadde mmanjaayo atisha endagano nyina naye yakutwala motoka yange si kujja kukwata piki ebikola ki kitwala era mmwe mbasabye saagala muntu yenna agenda kujja wange kunkompulengera ku piki zo kubanga nkoze eki uwedde kyo nkibabuulira mmwe agenda okujja okulooza nti agenda kujja ewanga atandike okundoopera oyo ajja kuba mubi era mbasaba abagenda okuweebwa obuvunaanyizibwa bw'okuvuga piki ezo banaye tubeere beesimbu ekyo nkibasabye nkulu yatuyamira tera mbu tulaka tiyabutaddemu nti agenda kubeera nga kujja giwamba
wabula piki bwebeera empya ne bweba motoka nga mpya kiba kyavunaanyizibwa n'egiteekamu katulaka kuba tomanya omwana sayo n'agitegula ajja kubayambako okulaba nti oba waliwo ekibigize nga musobola okumanya nti eri wano n'ogenda n'okola ki n'ogijjawo kuba ennaku zino GPS yatuyamba nnyo mu trackers ezo ojjako oli nga talagadde kunoonya ne bweba simu yange ne bwebaki wema njagala nsobola ogifuna paka weekola ki weri so mbasaba omu wase Luganda mwazinsaba nga muzinsabira mu mbeera yakwekulaakulanya kubanga nzijjukira mwenna buli eyajja yaŋŋamba tuyina ekibiina kyakwekulaakulanya naye tulowooza singa tufunayo akapiki ne kaleetangayo buli wiiki nga tulina ze tuteeka ku akawunti kisobola okutuyamba bwe mulama lwaki nkoze ekintu ekyo embezewa olw'ensonga eyo tugenda kumaliriza olukuŋŋaana luno gende wali tukole omukolo ogusembayo okubakwasa piki ate era mugende mutandike tujja kulinda masanyu nga waliwo ebirungi ebivudde mu mulimu gwe tukoze olunaku lwaleero ndowooza ne bwe tudda wali kati mwamanyi wako waliwo stage muzikiti aluke wanampeera neno wempitoliramu okusinziira ku mbeera gyetukoleramu wase Luganda bwenyakira mukolo musobola okutuula ne mulaba mugenda okugimanira kuva ku muzikiti paka ku Namasaka yebese bulungi video mulio bano yammwe mwemanyi gurupu yammwe kapuresha nange mbadde nkakooli mulina okukola nabo mukolaki bamanyi mbadde nsaba tubakwasa ebyammwe era mulabye kyakikwasizza abaana balabe nga bagenda beekulaakulanya abebifaananyi tubadde eno waggulu kyembasaba abakulembeze mugenda kujja